Olwaleero ssentebe wa disitulikiti ey'Empigi asabye atalaga disitulikiti eno okulaba enteekateeka y'okubala abantu bw'etambula. Ono asookedde Mawokota South mu ggombolola y'Enkozi. Okusinziira ku Ssejjemba, ababala abantu beesibidde nnyo mu bitundu ebiri ku makubo, olwo ne baleka abali mu byalo munda nga tebabaliddwa. Ne kati bw'otambula okulaba eno, gino emizigo gyonna tekuliiko maaka yonna eriko. Taleseewo na nnamba ya ssimu. Eno abali mu mulimu gw'okubala abantu gye bategeereza nga bwe bayita mu kusomoozebwa okutagambika, naddala abantu abatagala kubabuuza kibuuzo kyonna so nga n'abandi basanga waka waabwe waggale, ekitegeeza nti babeekweka. Abamu tebaagala babala bagamba byabufuzi, kati kikutwalira oluusi obudde buwanvu okunnyonnyola omuntu omukakasa nti bino ebintu si byabufuzi. Babiri gy'osangamu abaana abangi twatubikuwummula twalirako obudde. Bagamba nti ne ssente ez'abasuubizibwa tebazirabangako kyokka nga baaweebwa ebitundu binene okubala abantu baamu nga ssaawa eno bali mu kutya oba ng'ennaku 10 we zinaggweerako banaaba bamaliriza omulimu ogwabaweebwa. Tunnafuna wadde ka allowance twasoma ennaku 9 tebannatusasula. Avunaanyizibwa kubala abantu mu ggombolola y'Enkozi atubulidde nti omulimu gukyatambula bulungi newankubadde mulimu obusoomooza bw'agamba nti bujja gonjoolwa. Okuba nti waliko n'obuzibuzibu tuli ba mu kusandika temu okutandisa okukola twekubira omumakamba ffe bakutereeza n'abaana bateekayo omwoyo kasipiri etandisa okutambula kuba kati mulimu abaana abatandisa okukola ku bantu 3 amayumba 30 lunaku. Mu ngeri y'emu ababala abantu mu tawuni kanso y'eka ya Bwempigi nga bakyagenda mu maaso n'okukakala by'ogwabaweebwa bagamba nti okusomooza kwe balina tebakulojja. Kisooka si bangu bakufuna olw'emirimu gyabwe gye balimu nga bali bize, n'ekyokubiri olw'obukulu bwabwe mu bitundu byaffe kinneetaagisa nga nze supervisor okukulembera mu ttiimu yange nga mbaleeta babeere nga babala. Akulira omulimu gw'okubala abantu mu Kaya bwe Town Council era nga ye Town Clerk Michael Lutalo agamba nti naye bikyamusobedde kubanga ensimbi okutambuza abaana ababala abantu tezirabwangako n'ebikozesebwa ebirala eby'enjawulo. Twabasomesa tubagamba okukozesa kapite weetaaga data nti layini ya MTN erimu eriko data. Ate tugenda okwetegeeza basindika ebintu tebigenda nti ate beetaaga okubeera ne data. Kakati n'okusoomoozebwa okulala abaana babanja. Bano babadde babala ab'enji omubaka wa Paalamenti wa Mawokota South Yusuf Nsibambi ku kyalo Kalagala Enkozi. Alabudde abaganye okubalibwa nga bwe bajja okukyejjusa mu maaso eyo nga gavumenti bateekeddeteekedde. Tuneekweka ntituva mu kwewandiisa tuba tuvudde ku lusiniya oba ku lujjuliro olugabirwa keeki y'eggwanga. Mujanga kubala abantu kutandika wakyaliwo okubagana okw'enjawulo n'okwemulugunya mu bantu abaddukanya omulimu guno naddala ku bikozesebwa okwetooloola eggwanga.